kati so njagala kulaga Anita Amongo n'afiira wa teguga mawulire nze no tekinneewuunyisa olowooza tebayinza kiteeka ku General Muhoozi ne Mwami Museveni abamutaddeko amaanyi anti kati waliwo ffe kye tuyita causa proximae ekivuddeko causa proximae kiki ekyavuddeko kati lwafiira wano ekiba kimuviiriddeko okufa kumujja mu ntebe yabwa sipiika kati Anita Amongo akeera ku makya bw'ati kubanga bwe yabeeranga yeebasa awaka ng'alina abamugolokosa nga bamanyi nti saawa 3 sipiika alina okuvaana ku ssaawa bwe ziti era baamugolokosanga nga bamanyi nti ku ssaawa zino wabeerawo ekyemisana wabeerawo ekyenkya byonna by'anaakola nga byo biteeketeeke era n'eddereeva yabeeranga amanyi ddereeva wa Anita Amongo yabeeranga amanyi nti ku ssaawa 2:15 emmotoka ekoleera n'akoleza ekikiki n'avuumyamu n'esigala ng'etokota n'anaggula oluggi lwa Anita Amongo n'ayimirira awo mu ssaawa ezo si kulwanga Anita Amongo atuukawo ng'ate tewali amuggulira luggi nga tateekwa kukwata luggi kati ebyo byokka bw'abirowoozaamu n'agolokoka awulira ng'afa anaasobola okuwangaala mu mbeera gy'alimu mu nsi ziri ezaakula Anita Amongo awo waali yeetaaga kutwala mu rehabilitation center amale emyezi egi nga tanyumya na muntu yenna naye nga omuteekateeka amanye nti abantu nejjaamu abakwata byabadde akira n'ayitawo myaka gibadde 5 gyokka nga n'emmotoka gy'atambuliramu ekinnya tekigikuba omanye ezo emmotoka kukanaakako kati bw'okuba hampu tugiwulira naye ziri emmotoka hampu ekuba mupiira gwokka bweti ekoma mu shooko omupiira ekomaawo neddayo baba tudde nomunda tebagiwulira natambulyako olumu mu mmotoka ya CDF ng'ajja no Katumba Wamala kojja wange nagitambuliramuko bamutadde ku bwa minisita wa defense bakiwadde Kiryowa balina baminisita bamuwadde ndoza public service bataddewo Kiwanuka Kiryowa mu defense naye ng'emmotoka eyo nayo bw'ogituulamu bw'oti toyinza buteebaka mwe mugamba abakulembeze babeera mu mmotoka nga beebasi obuwangazi bwa Anita Amongo obulaba wasaawe anti kaakati jjukira nkulaze ebimuvuddeko kati obugombe bw'abadde awulira takyabulina kati naye kati alina okwegolokosa naye awawamuka ajja kujja mu parliament ajja kulwawo okujja mu parliament kiyinza omutwalira omwaka nga tayingidde mu parliament kubanga buli wajja mu parliament bw'ati ate aba amanyi nti alina kuyita eri mu speakers chambers kati bajjanga kumugamba nti afunyabo obosi n'agugumuka kati bw'ajja okutuula mu parliament alina wabadde atuula ng'ayambadde ekijjoowoowo kati abadde atuuka ali nga bajja mu parliament alina okusooka okwambala ekintu ekyo n'ateekako n'akakoofiira alabike ng'omuzungu kali awo kabyoyayoya kasente akakoofiira ko gwe miliyoni ziwera 2 koolaba si ka siringi 10 akukola watadde ku mutwe bwe kati kali mu miliyoni 2 naye kati kyendabye Amongo agenda kufa kikutu kati embeera ye ndala kati bw'ojjaawo wali obaddakawo ne waletiyo ng'olinamu emitwalo 10 n'ogenda ng'ogispendinga okwatayo obukwasi bwoti bw'ojjayo bwoti nga totunulako n'ogenda okukebera nga mulimu ziro omutima engeri gye gukuba ogimanyi ngenda kujja wendala kati waliwo akamwanya akabadde Anita Amongo akewalayo batwala ate lwetaali naawe nakugamba wano nti n'amama Mbabazi ng'agenda yagula benzi ekikiraasi empya yagula Rolls Royce abaana baajogeredde ebigambo emmotoka eno eyaviiriddeko obuzibu si yokka naye n'afiira wano kiri nti ababadde bamuleetedde okufa era ate okufa kwe tokwewuunya nze bino mbyogera bwentyo bwentyo nkugambye embeera kati gy'alimu yokka esobola okumutta embeera eyo okuva mu bulamu buno okudda mu buno emmotoka ezo ez'ebbeeyi kyova ozirabanga bw'ogivaamu bw'ogijjamu ekisumuluzo esigala etokota ekyo kimanyi nti bw'ogivaamu n'ogizikiza n'ekisumuluzo n'okijjamu naye nesigala ng'ekola ki
kubanga bo abagikola bamanyi nti bwogizikiza omulundi gumu osobola okuleeta ebizibu. Kati Anita Amongo teyasuubidde nti asobola okuva ku bwa sipiika era wamulaba ng'ali ekyankwanzi ng'ayogerera mawe ebigambo. Statement yafunwa Muvumi Kawungeezi nga Kabanda yayimiridde emabega wa kapodium nti fe aba PLU obuwagizi bwaffe bwonna batubadde tuwadde Anita Amongo tubumugyeko mulinde ekinaava mu PLU kye tujja okubawa gwe tunabagamba okuwagira gwe munaawagira. Era nekijja bwe kityo Sekene yasooka kuwakana n'agamba tekisoboka ekyo tekiyinza kubaawo kikafuuwe. Ne tulowooza nti byakusaaga bwagenda okukya ye nno Kadaaga yalwanako ne Kololo yaliyo bamuwangula waali awo naye era walaba Kadaaga nga bamuwangudde bwe yajja okuyingira mu mmotoka yayingira mu ndala baamala mugamba bugambi nti nyabo eyo yeeno naye no ng'ate yataviddwako kamwanyi alabire ewala mu bino nkiddamu obuwangaazi bwa Anita Amongo yeetaaga okusaba ennyo naddala nga bamwanise ejjukira n'ebino baabijjeeyo ne babitulaga bweru kati awo wayinza okuba wali ensobi ennene abasinga mulaba bino ebyeno naye Lubaale bwakuvaamu akuswaza ne kiyakweka ebuziizi ne bakiraba. Lubaale yagambye yamuvuddemu bw'aba tannakuvaamu teri yalireese ebintu bye kubyanika awo kati ate ebintu byewuunye bizibu nnyo. Ayinza kubanga mukozi wa waka ye yagenda mu kisenge kya Anita Amongo n'abikkula n'abitunulamu kyokka ekyo omulala tolina bitunulamu abantu oteeka okukuuma ebyama byo gwe bw'olaga gy'anokkiriza omulala bitunu. Kisoboka n'okuba ng'oba mwami Magogo ye yagenda gye yali mu bicycle kiiki nadda n'akwatako ku kintu kitono nnyo oba owedde. Bino byonna ebirala byensomba ne bikujjira bwe weebuuze omukwano Anita Amongo gwe yalina eri Museveni n'abalala bonna nga bamusinzanga Katonda mu palamenti akatambi abaana bakaleese n'abagamba nti ffe wadde aba NRM Katonda waffe tugamba nti paatiri waffe ye Museveni nti ate omwana waffe ye Muhoozi ate Trinity ye maama ne bukya ku makya nti NRM emukubyenga ekuba akapiira. Anita Amongo ayinza okufa kisoboka era tokyewuunya. Anita Amongo ayinza okufa yeetaaga kusabira nnyo kati ate kati ogambye ate nawoleesa ekizibu ekirala agambye tajja kumala omwaka nga tayingidde mu palamenti nti tujja kubala entuula 15 genda Bukedde yanga tukugjeeyo nga baleeta mulala nga jjafu teri gwe baali bagobye mu palamenti naye nakyo kisoboka otuuka ku Anita Amongo. Esekeza Anita Amongo ku Anita Amongo afudde asinga teri kyebagereza kukufa maama waakiri osula nga ku situliiti nga toyina kyolya naye nga tofudde. Obulamu bwe buyinza okukyukako Katonda wattu ngamba buyinza okukyuka nava mu mbeera nga bwe walabe Anita Amongo ng'ava mu birungi ng'agwa mu bibi n'omulala asobola okuva mu bibi n'agenda mu birungi mu kaseera ko takisobora kutegeera. Anita Amongo asobola okuva mu mbeera eno n'ayimuka n'afuna embeera endala nga nnungi. Amazzi gakulukuta gye gaali gakulukutidde naye kizibu nnyo kati awava erinnya watera okudda ddibu ne bw'oteekamu ezzungu terisobola kuluma kwenkana liri eryavaawo. N'obuwoomi bukyuka omanyi waliwo ojja emmere n'ogizaako eno mu ludda luno ng'olaba ewooma nnyo. Kati nze ne waliyo eddibu naye njagala nakuteekayo implant enzungu naye lwakuba sinafuna ssente bangambye $1.4 kuba kati sikyawoomerwa byendya. Tusizza nnyo ebigambo byonna byogedde bindaga nti okufa kwa Anita Amongo kuli kumpi ebyo byonna bye yatuuseeko. Sigambye nti kuli kumpi naye nkugambye kitekyewalika kati waali kugambye nti embeera gy'alimu bwe bamubika nti yafudde tegaba mawulire nali naawe wano nenjogera ebigambo ku Kalangwa awo tugenda naye sooka nga tunagendawo abaana b'oyamba abaana bazzeemu okusoma abaana abo abataliiko mwasirizi betuyamba era wena n'omuwala gwe wampa nankwetondera nenkugamba nti ekiseera kya ttaamu eno kinkutte bubi nze nina okumobilizinga funds ezo okuva mu bugabe bw'obuyambi abazikola ki abazituwa naye kisanze nga ekisooka nayina abaana abange nga bali weewuunye nga b'obuyambi naye mu mateeka agafuga okugaba obuyambi kwezo ssente sikkirizibwa kuwaako baana bange abaana abange kwezo zendina mu puulu eyo sikkirizibwa kubawaako. Ye lwaki obeera mu mbeera embi owonga nedda ssebo
nze abange tebali mu mbeera mbi sente ezo z'abali abali mu mbeera enki zono omuwala owange oyo gwolabye omuwala gwe wayogeddeko awo bwe batyo asabe Katonda we lubaala embeera nga nembiradduka ayinza okubaawo ekimugoba nga kimugaana kusoma ekiyinza mugaana olwakikigaana kisobola okubaayo ne kiremesa buli muntu n'abatuwadde obuyambi ne batatuwa kati lawe kimutuukako ne bamuwa admission nga ndi mu bibuuzo ngasobola ng'ate sobola mu mobilizinga funds mugambe abeeko waakuba awatonotono abeeko entandikwa agiseeyo tutambule nga tugenda mu maaso kasita onoonya yagire nga atambula naffe nga bwe tukuba ku bantu baffe bajja kukola ale kyemumanyi kasita otandika omuweerera aba agenda kumala bumazi naye nti abaana abawala twetaaga okubeera ne commitment nabo atalina buzibu ffe ekisooka bwe tukuteekamu ssente zaffe weewala kye bayita boyfriend tabirina kubanga ffe tumanyi bulungi nti teriyo kiremesa mwana muwala kusoma nga kigambo kye bayita boyfriend ate tukugamba ne muffe bwe baayo omuntu yenna akusona ne bwakuweerezanga akameseji bwe kati twagala kye bayita disclosure katuweereze sewanda yampeereza akameseji nga kafa nga yampeereza akatima nga mulimu akabunyati tetwagala kutwala advantage eya vulnerability yo gwe tuyamba kuba kati mukazi watu mu mbeera gy'alimu omuntu era bangi mukwate omunyweze bwoti kubanga embeera gy'alimu olajja mugamba nti munange nze kati okuyamba nkusobola okuweerera mala kugira bwenti ne bwenti kati mukazi watola okuba ali mu nnaku nga akole ki ate bw'aba mala okutegula nga biwedde omulala omugezi amala akuweerera n'etaamu n'azikuwa ng'abaze kusulika nnenge wali olumala okusulika nga abula tolina gy'ojja kumuwawaabira so abaana abawala balina ebizibu bingi nnyo n'abasajja naye tubasabira busabizi so omwana mugambe afukamire ku mavivi asaba omutonzi asabe Katonda tulabe kyonna ekisoboka bwe tunaba tukisobodde tukisobola nze n'abali mu gavumenti nze n'abali mu gavumenti sente nzibasaba nze gambye ninganga Pastor Tom gwoyogeddeko bw'oleeta ekyemitwalo gy'etaano takubuuza nti wakijje mu Kigali oba wakijje mu Kigali ye alaba sente zikoze eki nze sente njagala zituuse wano zigenda kuuzira wano zintuuse wali ebisigadde saagala kumanya ayagala okubeera nti akuyambako mu nteekateeka 0702 43 88 eri mu mannya gange ateekako kyataddeko oba sobola okukwatayo omwana omunaganze mwamisa wanda giwuyo mukutti mwana asomerawa nga tuwaayo waliwo yatusuubizaayo naye namusanga wano ku Megatron era njagala kwebaza ababuliza ba Megatron ebigambo byo babyagala naye nga nze atudde naawe omulala tebamwagala nze embuuza gye nkubuuza ovaayo ng'ate ombuuza ebibuuzo byesaanukula so waliwo bwe twalaba wano lwe twali wano naawe programu eyo baginyumirwa nnyo wadde nga basinga kusalamu byakalangwa ne babiteekayo era ne ndaba ne muwala wa Kalangwa ng'atulangira era mmwe mwasanyuse mwalabadde mutya ag'amaanyi n'obusungu muwala wa Kalangwa bwe yafuna ng'atwanukula